ekimu ku bigambo byensinga okwagala mu ssaala eno nti essaala eri very clear. Omusajja Yakobo kyasaba akimanyi, teyeebuzaabuza, tayita bbali na bbali. He is straight to the point. Oluusi abantu bagenda mu kusaba, essaala n'agiteekamu obunnabbi n'obulikonda nga tali straight, kyasaba alinga takitegeera. Naye omusajja agambye nti Katonda wange nsaba omponye, omutaase kubanga mutya. Oyo ayogedde teyeebuzaabuza, tagaa nti Mukama nnyongera ku maanyi. No, I'm not in for fighting. I'm not after fighting. No, tali mu lutalo lwa kulwanagana nti ani anaasinga, but he is after reconciliation. Mukwano gwange agoberera, oyo omusajja gwe bayita Yakobo anoonya Katonda amutabaganye ne muganda we, era akyasanguza nti simusobola. Okusaba kwa Yakobo kuno kufaananira ddala okwa Yekosafaati kwe yasaba n'agamba mu kitabo ky'ebyomumirembe ekyokubiri sura ya 20 agamba nti tulina maanyi n'akatono eryejja eddene litutabadde lifaanana bwe liti, naye amaaso gaffe gatunuulidde ggwe. Yakobo nga bw'asaba ne Yekosafaati bwe yasaba, era Katonda mwewuunya okusaba kuno okuli clear and sincere. Katonda akwanukulirawo. Yakobo n'anoonya Mukama n'agamba nsaba omponye eri muganda wange aleme okunzita, neegomba ajje tukwatagane bukwataganye, tulabagane, tunywegeragane, tusanyukagane, naye so si kulwana. Mukwano gwange agoberera, simanyi kyenkanawa kye wakola muganda wo mwannyoko, naye mpuliddeko abantu abakkiriza naga nti kookuba nabikola. Ebimu ku ebyo bye tukola bitufuula n'abaavu nnyo. N'otundatunda ebibanja, n'otundatunda kano na kali, n'olya buli kamu okakkananga, osigadde oli peke nga tolina kantu. Abalala balina bye bakoze bannaabwe ebinene ebizito nga binene ddala. Ebbanga lye mmaze nga nkola omulimu nali nsinkanyeko ekimu ku bintu ebinene byali byakutabaganya taata n'abaana. Olw'ekigambo ekyali kyogerwa nti taata alina kye yakola ekinene ekyamuleetera okuteekebwa mu kkomera n'okukyayibwa abaana be, era n'okwagala abaana bakole enteekateeka ey'okulaba obanga kisoboka taata aweebwe ekibonerezo ekisinga okuba ekinene. Naye nzijukira lumu nga ntudde n'omwana mu ddiiro, ne twogera n'omwana yali spearheadinga enteekateeka ez'okulaba nga taata akangavulwa mukangavula okusinga okubeera okw'amaanyi. Natunula ne ntunuulira omwana n'agamba nti Musungu, olw'ebigambo bye twogedde taata wange musonyi. Mukwano gwange agoberera, navaawo ne ŋŋenda nsiŋŋana naye Musumba tugende osinkane ku bannyinaze oyogere ebigambo bye bimu. Nasinkana bannyinaabo, wannyina yavuma nze n'adda ne mukati nangira obutategeera n'okulya enguzi n'ebirala. Bino byonna bibaddewo mu bulamu bw'ensi eno, naye neebaza nti era waaliwo enkyukakyuka. Nsaba okutegeeza mukwano gwange agoberera, omuwendo gw'okutabagana weeguli, tebimala gajja, si byangu. Yakobo abikaabiddemu nga yeetaaga Katonda aleete enkyukakyuka, yeetaaga Katonda aleete enkyukakyuka mu bulamu. Njagala okujjukiza nti Yakobo yali akaaba kubanga byali binene nnyo. Obulamu bwe bwali at stake, bulamu nga buyinza okuggibwawo muganda we. Ekineewuunyisa eri omuntu agaanye okugenda mu lugendo lw'okutabagana nga temuliimu nekigenda mutuukako, yanyiiga bunyiizi nga all you can do is to say I forgive, oba kugamba bugambi nti nsonyiwa, I apologize, naye nga kigaana. Mukwano gwange agoberera, simanyi muwendo gwenkana kigo olina okusasula okusobola okutabagana. Eri Yakobo gwali munene. Ebyafaayo bitegeeza nti Yakobo n'atuuka n'okwawula mu by'obugagga bwe waakiri abiweeyo, ng'alowooza biyinza okukikola.
njagala okutegeeza mukwano gwange omuwendo guno okkirizagaana bwe tuba tunasinkana Katonda na guno omuwendo tulina okugusisinkana. Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ensibuko y'okutabagana ey'amazima eri mu kutegeera ekyakolebwa ku musaalaba Gologoosa ku lulwo. Wali wakuzikirira emirembe n'emirembe, wali wakuzikirira emirembe n'emirembe, naye nsobola okutegeeza oli wakubeera mu bulamu obutaggwaawo emirembe n'emirembe without any pay but because of the grace and grace alone. Mukwano gwange okkiriza nga Yesu yakulokola, okkiriza nti oli wa muwendo, okkiriza nti ogenda mu bulamu obutaggwaawo, okkiriza nti ekibi n'ebibi byonna by'okoze Katonda abisangula. Bw'oba okkiriza ekyo kijja kuwa amaanyi okunoonya okutabagana ne muganda wo. Leero kankome wano. Mukama abeere naawe. Taata omwagala omwesigwa, twebaza nnyo kubanga watulokola ku musaalaba Gologoosa, era tuli balokole abaalokolebwa ab'omuwendo. Omuwendo ogwo Mukama kagubukale ku bulamu bwange ne mukwano gwange agoberera. Olw'omuwendo ogwo tusobole okutambula nga gwe bw'oyagala era okutabagana ne baganda baffe n'okusinkana omuwendo gw'okutabagana ogulumizibwe bw'ekitiibwa. Twagala okwebaza kubanga Yakobo yakuteekamu obwesige nti gw'okikola era wayimirira. Naffe abanoonya okutabagana katukkirize nti Katonda gw'ojja otukulembera. Tukulembere nno Mukama. Twetaaga okutabagana mu makakkalabizo gaffe agatali gamu n'eyo yonna gye tutambulira. Katonda kituwe ebitasoboka eri abantu gwe mu maaso go bisoboka. Kola ng'okusiima kwe kuli ku bwa Yesu Kristo Mukama.